kali webale nnyo mulabi ali ku BBS Terefayina nnyo ne munange gwali mu kuweereza abalabi ba Terefayina amawulire agabadde gy'otobadde nga bwakutegeezezza kaakati wetwogerera tuli ku paalamenti akakiiko ka paalamenti aka COSASE kali mu kunoonyereza oba kalina emivuyo gye kazudde mu kakiiko onootusonyiwamu mu kakiiko akateekeddwawo okulondoola enteekateeka ya gavumenti ey'okuwola abayizi ensimbi okusobola okumalako emisomo gyabwe. Bimu ku bizuuliddwa mu kakiiko akagenda maaso etwogerera kakati kwe kuba nti waliwo emivuyo egiri mu nteekateeka y'abayizi abateekeddwa okufuna looni oba okuwolebwa ensimbi okumalako emisomo nga mu bitundu ebimu birimu abawejjera oba abo abateekeddwa okufuna ate enteekateeka eno teriiyo ate eri mu bitundu ebirimu abayizi abali yaddeyaddeko nga ate waliwo n'enteekateeka y'okuba nti looni eno oba enteekateeka y'okuwola ensimbi abayizi ate eyamba abayizi bokka aba sciences bo bwe bagamba ate mu poliisi yaabwe oba mu nteekateeka nga bwe kiteekeddwa okulambikibwa mu bubage tekiriiwo so kati zezo ensonga eziri mu kugenda mu maaso wakati mu kubaganyako ebirowoozo n'okwongera okumalawo emivuyo gino okusalira wamu amagezi okulaba nga emivuyo mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuwola abayizi ensimbi ez'okumalako emisomo gyabwe gimalibwawo. Mu kaseera kano ndi ne Martin Muzaale omubaka akiikirira abantu bebuzaaya akawunti agenda okutunnyonnyola ku nsonga eno ate ng'atula ku kakiiko ka paalamenti aka COSASE akali mu kulondoola ku nteekateeka eno. Honorable nkwaniriza ku BBS Terefayina. Nange bwentyo enteekateeka gye muli mu kulondoola akakiiko ke muli mu kukunya byanjawulo ki bye muzudde ebiri mu nteekateeka ey'okuwola abayizi ensimbi okumalako emisomo gyabwe ya gavumenti? Ezimu ku nsonga ze tuzudde okusookera ddala nti omulamwa ogw'okuteekawo boodi eno gwali okuyamba omwana w'omunaku nga tetusosoddeemu nti ono wa sciences ono wa arts. Twali ekigendererwa kyali nti buli mwana yenna munnayuganda ali obubi nga yandyagadde okusoma ayambibwe amalirize emisomo gye asobole okusasula ssente oluvannyuma. Olwaleero ekiri mu ggwanga ekyokulowooza nti aba sciences be bokka ndowooza kijja kutta eggwanga lyaffe, kubanga okusooka obusosi bwe twogera olwaleero aba sciences bangi abasomye naye ate n'emirimu tewali, ate nga bano aba arts bambi buli lwe bamala okusoma beeyiiya ne bakulyetinga emirimu mu ggwanga, ate be tuli mu kumma omukisa okusobola okulabika nti tukola ki tubawa. N'olwekyo si kirungi kubanga tubabuuziza resolution ki oba policy ki ebakugira obutawa abantu oba abaana baffe abali mu arts nga mbutufu teriiwo. Ng'ekiriwo kigamba at least wabeerewo kotale abaana aba arts nabo abaweebwa naye tebakiteekanga mu nkola. Ensonga endala gye tuzudde nti okumanyisibwa okw'abantu nti waliwo skimu eno egenda mu maaso tekikoleddwa mu bulungi. Essente nnyingi eziteekebwawo mu kugamba nti bajja ku advertisinga okumanyisa abantu baffe, naye ate nze nange kamwa koogera okuggyako bw'osoma ku mawulire naye towulirako kirango kyonna ku lediyo nti oba wano oba wali. N'olwekyo ne tulaba nga nakyo kikyamu. Ensonga endala gye tuzudde kwe kubeera nga abaana baffe abava mu district ate zisinga okubeera obubi ennyo nga Busoga, Karamojja, Bukeddi ng'ate tebaweereddwa mukisa. Wootunulira ku lupapula waliwo districts z'osanga nga zirina 5, 1, 2 abaana abavaayo ba students nga bafunye omukisa 10, 4, 5 ng'ate districts z'olaba ng'ate zo ze zikyasinza okuba obulungi omuli Mbarara, Ntungamu, Shema, Bushenyi, districts eziri awo mu Western ng'ate ziweereddwa nnyo omuwatwa munene nnyo okulabika nti ate abaana bavaayo bangi. Nekitegeeza nti tetubalansiza eggwanga. Twandibadde nga tusigala ku mulamwa nti sente zino zajja lwa muntu munaku, era kyandibadde kitusanyusa ze komiti okusanga nti districts ezisinza okufuna ze ziva ate mu areas eziri obubi. Kyova tubabuuziza mmwe temufollowingako national statistics eziri mu ggwanga ne mumanya nti muba mutuula okukonsidalinga abaana abava mu districts enjavu be baba baweebwa omuwatu omuki omunene.
nenga tebalina ansa. Ekirala nakyo kyetuzudde nti ate waliwo kosti nene nnyo egenda esente zaffe nnyingi ezigenda mu kintu kino ng'ate tezigenda mu baana direct nenga ziri consumptive zikozesebwa mafuta misaala allowances entertainment kupangisa biki so nakyo netulabanga nakyo tekyandibadde kituufu kubanga omulamwa gwali tuteekewo boodi eno eyambe ku baana baffe so nekiba kituwa nti rationalization eri mu ggwanga eyogamba nti ebitongole ebimu biddeyo nze ndowooza this board is now one of those etuukanye okuddayo mu Ministry of Education ebeere department tusobole okukendeeza essente nnyingi zetuspendinga ku board eno okurwaninga so netusanga ngaebigambo n'ebintu birala bingi ebitatambudde bulungi okusinziira ku board egamba nga tumaliriza board egamba nti district ezisinga okubeeramu obwetaavu bw'abayizi bano okufuna looni zino ate temuli masomero temulina nteekateeka gye musobola kuteekawo okulaba nti district zino ezirimu abaana abeetaavu newankubadde teziri mu masomero mwemuwa amagezi kyokulaba nti babaganyulwa mu okusooka minisita wa education yabadde addamu ekyo kituwadde ennaku nti under the millennium goals zetuliko olwaleero zetugoba minisita of education okujja n'ogamba nti ate mulimu district zitalina masomero then mba simanyi kyakuddamu nandibadde ndowooza nti eno mu era gye tulimu toyinza kujja n'ogamba nti waliwo district etalimu erevu naye ate n'ekirala abaana wadde nga temuli ssomero naye waliwo abaana abavaayo wadde basomera mu districts eziri neighboring naye waliwo abavaayo era beba bawandiika applications zino applications zibasaba ovaawa ekyo kyandibadde kye batunulako therefore in our recommendations tubagambye 1 tugende mu quota system nti kamulinze wange gyenva bagambe nti eveeyo abaana 100 oba 2 at least ebeere threshold etandikirwako nti wakiri kale wemba temufunye ba sciences mufune aba arts kuba bonna baana baffe ate buli omu alina contribution nene nnyo gyakola ku ggwanga abasoma arts nange nga mwendi tulina contribution nene nnyo kati olwaleero nze mubaka singa nga nafuna taata wange nampereera sandisomye naye kati gavumenti webezze neyambako buli mwana muna Uganda kiyamba okugjayo careers nyingi ez'abaana n'okuzikulankulanya ensonga ezo kale bwezita ensonga bwezitambula wano ku palamenti ye mubaka Mugabi Muzaale Martin Kisuulo omubaka owa Buzaaya County atuula kakiiko ka palamenti aka COSASE bali mu kutunulira nteekateeka ya boodi eyateekebwa okusinziira ku mubaka bw'ategeezezza nti ekirina okukolebwa mu bimu ku biteekeddwa okukolebwa babe balaba ebiyinza okuyambako okumalayo emivuyo gino kwe kukwata boodi eno okugiteeka wansi owa ministry y'ebyenjigiriza okusobola okutaasa emivuyo nga gino saako n'enteekateeka nga zino ezigenda mu maaso nkyali ku palamenti ndi ne Kiwanuka Stephen ku kamera nze Hasif Sekiwunga tujja kutuusaako amawulire gano mawulire gaffe ku ssaawa emu Gambuuze saako ne mawulire ku ssaawa 4 Ageesigika.